Olunyiriri olusooka mu ssula 11 lugamba n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu Sinali, ne batuula omwo ne bagambagana nti kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Mukama n'akka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu bye bazimba. Mukama n'ayogera nti laba, buli eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu, era kino kibatanula okukola. Ne kaakano tewali ekigenda okubalema kye baagala okukola. Kale nno tukke tutabulire eyo olulimi lwabwe, baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo kubona ensi zonna. Ne baleka okuzimba ekibuga, erinnya lyakyo kyeryava lituumibwa Baberi, kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna. N'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubona ensi zonna. Kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yali yakamaze emyaka 10 n'azaala Alupakusaadi, amataba nga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Eberi. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Eberi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Eberi n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi. Eberi n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Peregi. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera. Teera ye kitaawe wa jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 19 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibulaamu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Uuli, y'ensi ey'Abakaludaaya. Ne Ibulayimu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Mukazi wa Ibulaamu erinnya lye Salaayi, n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika. Omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era ye kitaawe wa Isika. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. Teera n'atwala Ibulaamu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we, ne Salaayi muka mwana we, mukazi w'omwana we Ibulaamu, ne bavaayo nabo mu Uuli ne mu nsi y'ensi ey'Abakaludaaya okuyingira mu nsi y'e Kalani. Ne batuuka e Kalani ne batuula eyo. N'ennaku za Teera zaali emyaka 205
Tera n'afiira mu Kalani. Mukama yeebazibwe nnyo. Sura 11 tulabye nga jjajja w'abakkiriza Ibulayimu azaalibwa, ate ne tulaba ne kitaawe Tera nga afiira mu Kalani. Tujja kweyongerayo mu sura 12 tulaba ate Mukama ng'ayita Ibulaamu.